Muvubuka gwe nkulayira nga nkusimbye mu n'olumwe bw'obuukanga ku ruhaani eno nkukakasa n'obuuka akabaani kano nkukakasa olugave ndirweddirako kikakampa nkulayirira nga bw'oyagala famire yo nga bw'oyagala abaana bo b'ozaala nawe oyinza okukaabako nawe oyinza okulaajanako bw'oba wayagadde okufuna content mu maziga g'abantu ng'osazeewo gifuula essanyu nkulayirira ng'eno ku ruhani gye nkutte nawe ojja kaaba ya Allah ya Allah ya Allah kibi nnyo omuntu okusanyukira mu nnaku za banne n'alifuula essanyu nkulayirira nga bw'oyagala famire yo eno nkulayirira nga bw'oyagala famire yo eno nawe oyinza okukaaba nga mama wa Kapesa bw'akaaba ng'emikwano gya Kapesa bwe gikaabye nkukakasa mikwano gyange mugamba mutyaka nsubire muli bulungi nange ndi bulungi nkomyewo nate ensonga nabadde nazesonyiye kubikwatagana ku nfa ya muganda waffe ono Kapesa aka photographer nabadde nabyesonyiwedde ddala naye nkomyewo bagazi sigenda kupowa banzukusiza nabadde banzanyirako nina vidiyo emu gye nakola nekugamba taginga Athakaima okuzazijjukira osobola okuddayo n'oscrollinga mu videos zange nabagamba mutaginge Athakaima amanyi ku nsonga zino ez'enfa ya muganda waffe ono Kapesa aka photographer oba nti amanyi ku mazima ku bikwatagana n'ekigenda mu maaso oba n'ekiri wakati Kapesa photographer mwali muwakana bangi bajja mu comment section ne bavuma ne bagamba Athakaima tasobola kukola ekyo naye olunaku olwaleero oba olunaku olw'ejjo webazibidde oba webukeeredde nga Athakaima atadde ku YouTube page ye ataddeyo nti ebimu kubikwasizza Kapesa photographer n'asibibwa olw'okuba nga abadde afekinga okuba nti mufu wagirabye link oba wagirabye video watonaba kulaba video sharinga likinga followinga enda kuba nkuterayo video eno ogenda kugiraba ogenda kugyekkaanya Athakaima avudde ku kyokwogera ebintu ebyo oba avudde ku ki okwogera ku nsonga zino nti Kapesa photographer yasibiddwa era ekyebuuzibwa Athakaima Kapesa photographer yasibiddwa luddawa era ali luddawa at this time kyetwagala okumanya muganda waffe nabasuubiza nti Katonda atali yanguzi era buli kimu kijja kumanyika ate era teriyo kiyinza kwekweka abaana bangi bazze mu inbox zange bazze bantiisatiisa bazze bankuba nga waliwo n'omulenzi bamwita Rama Nana Rama nkutumiddeko naye ogwo omuzannyo gw'emuzannya twaguzannya dda twagizannyazannya dda egyo emizannyo Kapesa photographer wabanga mulamu inshallah tumusabira sala zokka wabanga mufu RIP naye nga amazima go Athakaima deal agiye Athakaima deal ya Kapesa photographer eyali emuweereddwa agivuddemu era agiye n'alaga ekituufu ekigenda mu maaso kantuuse okusaasira kwange eri abo bonna bakadaama ne famire ya Kapesa photographer olw'okuviibwako muganda waffe Kapesa photographer naye nga ebigenda mu maaso nammwe ndowooza kati mutandise okubiraba tugenda ne twogera amazima sometimes abantu abamu ne batula bubi navaayo ne mbagamba ngenze mu ddwaliro erya King Fahad University Hospital ne batugamba eri omubiri gwa muganda waffe ono Kapesa photographer olunaku olw'eggulu navuddeyo ne mbanyonyola nti ku ddwaliro natuuseyo taliiyo era abangi nnyo abaana obaka ngambe abamu kubadde mu ddiiro eno bazze bakola live nga bagamba ndi kubawuguusa ndi kunoonya likes ndi kunoonya follows ti just ndi kwagala promoting account yange nga bwe kitabadde kituufu bannange amazima mugenda kugamanya okutandika n'olunaku olwaleero okuba kunze oba mwetuga mwetuge oba mufa mufe kirizagaana Kapesa mulamu Kapesa tanaba kufaako Kapesa yeebika ennaku z'omwezi nga 21 ogw'omusanvu firimu ye neetakwatayo n'addamu ne yeebika ku luno ogw'omunaana firimu ye yakuteyo era yakute ku bantu bangi nnyo naye mukkirize mugaane Kapesa mulamu Kapesa is not dead nkiddamu Kapesa mulamu Kapesa is not dead muvubuka gwe nkulayira nga nkusimbye mu n'olumwe bw'obuukanga ku ruhaani eno nkukakasa n'obuuka akabaani kano nkukakasa olugave ndirweddirako kikakampa nkulayirira nga bw'oyagala famire yo nga bw'oyagala abaana bo b'ozaala
nawe oyinza okukaabako nawe oyinza okulaajanako bw'oba wayagadde okufuna content mu maziga g'abano ng'osazeewo difuula essanyu nkulayirira ng'eno ku ruhani gye nkutte nawe ojja kaaba ya allah ya allah ya allah kibi nnyo omuntu okusanyukira mu nnaku ya banne n'alifuula essanyu nkulayirira nga bw'oyagala famiro yo eno nkulayirira nga bw'oyagala famiro yo eno nawe oyinza okukaaba nga mama wa Kapesa bw'akaaba ng'emikwano gya Kapesa bwe gikaabye nkukakasa